bakungu ab'ebitiibwa bangi nnyo bakyajja okuba nti bakungubagira famire eno. Yes. Obadde kyatugamba Frank. So Mirundi taliddawo kyekisooka. Mirundi mbadde mumanyidde emyaka 20 namumanya ya Zana. Tubadde ffenna mu bintu bingi. Era wiiki ewedde namukyalirako mu ddwaliro. Neggulo ssaawa nga 5 n'eddakiika mutabani buuza omulwadde ali atya. Naŋŋamba nti bamuzizaayo mu ICU embeera ye si nnungi. Tewondeze eddakiika nga 5 nankubira nti Mirundi akoze eki? Afudde. Yes. So kitalo nnyo nga gye nkomeza. Ensi egenda kumisinga muntu kika ki naddala mu politics ne mu mawulire? Ayina ekitone kiri kimu nti abadde asobola okudiscussinga ebintu ebiri at the local level ye Uganda discussing ebintu ebya East Africa n'ensi yonna. Ate ekirala nga tiyeetya nga bw'amanyi ensonga y'entuufu gy'alemerako. Yes. Too informed. Tebakulima nti aliddawo. Yes. Tamale Mirundi wandyagadde celebrating bwatya? Ekyokucelebratingibwa kinnuma nnyo okuba nti ensi yonna celebrate Mirundi naye nga bw'abaddewo ng'alina ebizibu ensi ebadde temulaba. Kinnuma nnyo era nawulidde nti oba yagenzeeyo mu ddwaliro babadde bamuplaningidde okuba nti mu ggwanga Uganda bamutwala obujjanjabi obulala. Bakitegeera ddi nti mulwadde awezezza omwezi mulamba mu ddwaliro. Mirundi afudde birowoozo. Mirundi yagobwamu mu State House yemusse ekyo tokyogera nako. Teri muntu yasupportinga gavumenti eno. Teri muntu yayaga tesobola kudifendinga Museveni. Mirundi was there. And yasasulwa kugobwa bubi ne bamuwaka office manya president advisor nga tana office watuula. So lwaki bagala omulaga yakikefembayo alwala bulwazi total rubbish. Badde tibane kibayamba abavubuka b'ennaku zino ab'amawulire ba politician kiki balina okuyiga eri naddala bu video badde buzze butambuzibwanga nga bukolebwa omukenkofu Mirundi? Ekisooka mu Uganda temukyali bannamawulire. Yes, muli ba masquerade mu kubanga investigating Mirundi abadde discussing from the start to the end. Mu Uganda munnamawulire akusaba exclusive n'atandika okubuuza kozi gwani okitegeera. Nze mansuubira watu soko mukoleko background check yani neba namawulire abandaba muina library awaka muina bata generation fe twavubukira oba twakulya mu kyalo nga waliyo UBC ngegala nawo sebo ne baga bagenze kuwumulamu fyaliwo wano WBS nejja ne NBS nazo kati waze social media TikTok nze ntambula Uganda yonna ne buli muvubuka ku TikTok kitegeeza nti communication yakoze eki yakyuse bannamawulire mugikozesa nga bw'erina okubeera. Yafa ne muzaata teri yali amudi owokubiri yali naye teri mu bigere otegeera. Kinnuma nnyo kati nkebedde ku simu ya Mirundi bwe njikuba tayinza gikwata. Muzaata takwata simu yange. Isima tagikwata. Archbishop Sitolo wange yali mukwano gwe omula Bishop Kagowe Masaka okitegeera. Enjawulo eri emu nti tuli mu layini. Simanyi oba gwoddako banzi naye ffenna tuli mu layini. Tulaba bali ku lumbe wale wa Mirundi emyaka 10 from today teri muntu agenda kubeera ku nsi. Mingi na nnyo okitegeera ndowooza. So tufiira kinga tulwanira amataka n'amapoloti otegeera no gwe poloti gy'olina okimanyi nti yaliko nnyiniyo. So tulimanya nti tujja kuva ku nsi kuno tujja kwe Mirundi abadde tasangika nnyo enkoze nga gyenkomeza.
kiki kyotagenda kwerabira ku mugenzi Tamale Mirundi? Obuteetya Mirundi ng'omuntu gw'otasuubi mulumba ye gwalumba okiyano ye gwakola ki gwalumba ate wano kirire mu bannamawulire muli batiitiizi muli nga mpisi mutya kyevolaba muli mu zino sho zino eza sakibu zalibye mulimu ebyo nezino ensonga enkulu ez'eggwanga tenzimuzikola ki temuzirimu. Kitalo nga gyenkoze eki nga gyenkomeza nzize wano okungubaga amande kungubagirani Tamale Mirundi taliddawo. Yes. Abali ku NBS wamu ne Sanyuka TV